SB4 Media. Tuggussa Enssonga. Abantu baddembo okuwakana. Even the Bible says so. Nti abantu bali wakana. Olaba wakanya Yesu. Who are you? Naina kagwa mtu emirundi eji. Ebiri nga nkyali ne jjajja wange. Kati guno gwasema jjajja n'ayita omukadde n'amugamba naye okimanyi nti omwana yakagwa emirundi ebiri mu ttooyi. Omukadde zenkoma mu kyako kya. Nkoma. Ttooyi z'enkoma nga bw'ozimanyi. Ziba mpanvu bitya. Kasiteewo mukapush. Ebomboka we n'oyitamu. Right, naye omukadde yagamba jjajja n'amugamba oyo omwana taliyo kufa. Omukadde nga yagamba. Ng'omukadde agamba jjajja wange. Oyo mwana teri n'agamba teri muntu awona ttooyi emirundi emeka ebiri taliyo. SB4 nagwa mu ttooyi n'engenda paka bina nejjukire nti ekitonde ekikazi kyonna wekizaala kitabwe. Aha. So n'angamba gendo nampa omugo n'angamba agikuwe mu ki mu mutwe mayembe. Kumbe nte tebajja mu ki mu mayembe SB4 ebeera luka. It did nenkuba like nenkuba teke nengwa mukugwa nagwa bwenti nenjiraba ngejja kati wenagirange nengamba mu mutwe omutima nenga kati eno wenjaba ekiyinza okunya ku lutene nkola ki nenfotola nenesika bwe mu isubi na twali mu lugo lwenti nenesika nenevunika twali bajudde no nga bajudde olugo bayimiridde nole yangambye okusuula eki omugo nga wali awo abantu ne bayimirira SB nga tewali muntu ayinza kugamba nti aveeyo ajja nnyambi. Ononya apartments ez'omulembe oba abagenyi bomwe basobola okubeera nga bakirako abali ewaka. Eric Wilkins Apartments Enyanama ng'ovudde ku lw'entebe za apartments zokka ez'omulembe ziyoyoteddwa bulungi ate nga ntegeke bulungi n'ebibajje eby'omulembe. Oyagala kukola hanemuuno kutwalayo mwagalwa okusanyukirayo oba famire yo ate mwabagala okukolerayo retreats zammwe oba meetings ez'ekyama nga temutaataganyiziddwa mwanirizibwa. Leka tukubudeebude n'abagenyi bo mu ngeri eweesa ekitiibwa ate kuwummuza. Kyalira website yaffe www.ericwilkinsapartments.com oba tukubire ku ssimu +256 785 615 265 okumanya ebisingawo. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. SB4 Media. Tuggussa Enssonga. SB4 Media Tuggussa Enssonga nze muzukulu wa Kabajja nze nkubuuzaako. Abatu followinga tweyanzizza nnyo tuli mu nkuba mpya tuli mwaka mpya eva tugutambuddeko ko emyezi mukulike Valentine mukulike omwezi omukadde gukuyisiza gutya sofa guno omwaka business zitambula though economy ekyali wansi naye nga gwe wena wenna ali eyo wekwase ekintu kimu omukama yakutonda yasinga okubaala ng'amanya olaba yakuyisiza bigiri emyaka gya covid atenda mujino ajja kugikuyisaamu. SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli ku Facebook genda ku Facebook search nga SB4 Media Tuggussa Enssonga olakinge page ya feyo kwe tuli nnyo ne ku YouTube nono gwe muto omukulu ogwa YouTube era gye tutambulira batuyita ba YouTuber
genda ku YouTube search nga SB4 Media Tuggussa Enssonga osubscribing ate era omala osubscribinga onyingeka notification bell buli program gye tubanga tukoze ejja kubeera nga esookera wowo. Program zaffe zino ze twatandise za njawulo era gwe ali eyo nga tolina bugumiikiriza tolina kukozesa bwongo kuwuliriza program zaffe sobola okuyinda ennyangungu twakyusizaamu kyekimu era ne program nyo gyonkuleetedde olina kukozesa bwongo okubeera ng'ogitegeera olina kukozesa bwongo bugumiikiriza kubeera ng'otegeera programu eno. Asia mubalabye Munanasi mumulabye Charles mumulabye embaga mama wa Asia yakkiriza embaga ebeerewo kati bana abakulu abadda ne bakomentinga ne bakola zi videos suubira ye kaseera okuvaayo okutangaaza eggwanga nti munnange twalinnya y'amagye tugenda okukola program nga tumanyi kinaggweera oba okitegedde nze muzzukulu wa Kabajja. Mbazo nje nkuleetedde yanjawulomu. Sometimes tuzaalibwa mu ddiini endala ne tukyuka mu ddiini endala ekitukyusa mu ddiini endala oba oliawo obalaabalamu n'otunda gy'ovudde n'obala emisanvu gy'oyiseemu n'ogamba kituufu abadde Katonda. Wali obaddekawo n'obuuka lwe waliisa olutalo oba okugezesebwa okw'amaanyi nga si magezi go si bwongo obwo naye n'okisomoka ne weebuuza nkisomose ntya. Ebiseera ebisinga abeera Katonda nno. Sometimes ffe ngaffe abalokole tetwazalibwa nti tuli balokole. W'obalaabalamu ebyo by'oyiseemu by'ozza okola obuwanguzi bw'otuuseeko n'ogamba nsaanidde okulokoka era mu kulokoka n'olokoka n'omutima gwo n'oyatula n'akamwako n'okkiriza Yesu abeere omulokozi wo. Ekitiibwa n'ettendo limuddire gwe wenna wenna ali eyo ng'oli mulokole. Ndi ne mulokole munnange Rina ndudde nga mufollowinga ku TikTok okwo simanyi ennaku zino oba ya unfollowinga sikyamufuna bulungi oba eddiini yammalawo simanyi. Sanso okulaba Rina nange okusanga ennaku zino sikyakufuna bulungi. No TikTok omanyi like eri enkadde bagibaninga. Yeah, they banned it. Kyova olaba ndowooza mbadde naye era kwendi mba nkulaba nakannanga kugaba serebu wange. Iya serebu. Asiri serebu. Nange obulamu bwo buli butya? Obulamu bulungi. Yeah, I'm very okay and I glorify God. Nga bw'obimanyi era nga wenda kugambako yes. So owotunira gy'ovudde na wano wooli ogamba Mukama oli mwesigwa. Ekintu abantu kyebeerabira nti Mukama waba akuwadde obulamu SB4 ne oba tolina kyakulya naye obulamu oba obuyina oli mugagga. You have hope that tomorrow you're going to reach somewhere. You understand? Yeah, so I'm so grateful. Okay, ndowooza ensonga eyo gitegedde. Kasoba n'omulamu tulina kuba nga tulina ssuubi, olina okuba n'essuubi. Nyongera okujjukiza bannaffe abaziwa and Sons betuusaako nno ebikozesebwa mu bisenge omuli bed covers, duvet covers, mifaliso, shurax n'ebirala ebiringanga ebyo era katuve ku kalango kano katini nnyo then tukomewo. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure.
Okay, ndowooza kalanga kukolabye ziwa Ansans mukoneko akola ne delivery paka ewo ku mulyango. Gwali eyo wale uliddeyo ku mboozi y'omuntu eyali afudde n'azuukira. Gye buvuddeko nakuleetako emboozi ya mwana muwala eyafa n'azuukira n'atunyumizaako emboozi bye yalaba mu ggulu. Abasinga obungi emboozi eyo mwagiwakanya, abasinga obungi mwagikkiriza. Mu bangi abaagikkiriza nafunako kuno omuntu omu yandagirako family endala eri eyo bayitayo side zeeyo mu balabasala embalo mu Bagisu. Yeah, side zeeyo nangamba waliyo ne family erimu abaana basatu baafa ne bazuukira. Era nayo njafuna time ngendeyo nkijeyo emboozi eyo. Abasinga obungi baagitegeera, abasinga obungi tebaagitegeera, abamu ne basigala nga bakyawuniikiridde. Gwe ntudde wano naye yakafa emirundi ena. Tetumanyi yafa atya, kyajja kitya, y'emboozi gye tuzze okunyumyako. Waŋŋamba nti wafa emirundi ena. Obulamu bwonna budizibwa engulu ng'otunawo nti ng'olaba. Kati SB4 like gaire gyo kimbuuziza nandyagadde okuva emabega naye. Like nazalibwa mu family like in a polygamous family. Nga tuli basiraamu, omanya abasiraamu bawasa. They are allowed, though nkyewakanya in some nice sijja bigendamu maybe bijja kuba byalulala. So like before that SB4 nze olabagana amayuta agaluma Jacobo. Mu Bible getusomako. Abantu baddemba okuwakana. Even the Bible says so. Nti abantu bali wakana. Olaba wakanya Yesu. Who are you? But I watched that story yoyogeddeko. I was very touched. Era nokubera nti nkufollowinga ne nkufula mukwano gwange, it was because of that. Yeah, you told me. Yes. So like nalwana kyebayita amayute from nowhere. When my mom died, twafunanye ebintu bingi sijja bigenda mu buwanvu nnyo, but njagenda ku point y'okufa nti like nembera nga nzira engulu. Like nenfuna ekintu kyatandika mpola. Katandikanga akantu ng'akazimba. Ekankwata ku mutwe. Bwe kankwata ku mutwe ne bakasala. Olwali okasala balinga abagambye nti omubiri gwonna kati guyiwa amayute. Wali myaka ngemekawo? By that time I was around 12 years. Olwa nti nali ntegeera. Yeah. So nalwana amayute mpaka kuno ekati. Ku bibuno buli wamu. Nze w'emyaka 12 nga sikyasula kutuula SB4. Nzijuka taata yankubisa akafaananyi akaali kasembayo nga mayi ebyange biwedde. SB4 kufa kwe nasooka okulaba. So that one I like, you see like death neja everyone ngaakimanyi wako ogenda kola ki okufa. Era lwaliro mondoza that bali bantadde wabweru. So by then amayute bayite bagajjanjaba. Bayite bagajjanjaba SB4. Baleta tata wange ali musiramu nakugambye. Yaletanga abasiramu nga bajja balina emirandira gye babagita mirandira. Gye baletanga nga miwanvu ng'ogigaaya nga giruma nga kaamula alijjukirwa ntosobola nakugaaya. Bagwanga mulondo. Simanyi bagwe gukuluma mu kamwana owira nga kaamulali. Ne baleeta obwo bugundi simanyi subiri. Bingi nnyo bye ne batusandaga byonna ne babikola SB4. Naye ng'obulamu bukoze butya? Buganye. One day I was outside empewo nejja. Bali bankolanga ebi blanket ne babizingirira bwe bati. Nga bebisobola okukola ki okunkwata. Naye ko empewo yajja nnyingi nga bw'omanyi omwana talina nnyina. Bambi nga bandesaawo. Empewo yajja ne kumonta SB nagwa bugwe. Wali otudde n'ogwa? Nengwa bansangaawo. Like that's when I left. So coming back nakomawo nga ndi mu nnyumba. So mu mpewo eyo we yakufuwa bwoti obwongo bwakoma okutegeera. We bwakoma okutegeera saddamu okutegeera. Zaali ssaawa nga omanyi ku makya kwanga banfulumyanga ssaawa zabanga 3 ng'omusana oguvaayo ne banfulumyayo kwanga babagamba nga bwogo omusana gulina kye guyamba ku muntu. Ne banfulumyayo nenga SB4 tolya tonywa va ku kintu bulamu va ku Katonda. Okitege ekintu ekyo nga gana amanyo geekwata weegati nga bakwata kajiiko
ne basena ne bateeka muno we bati ninga n'okumira tokola kyakagenze ne kagenda ng'Sb4 naggwawo nze ng'embiri zino zibala okitega ekintu ekyo kati bwe nagwa bwe nakoma zaali ssaawa nga nnya ndowooza simanyi yanzijjawo yali ani simanyi nagenda okudda nadda zaali nga ssaawa ndowooza zaali nga 10 oba 9 ekitegeeza wagwa bw'otunoozirika ya kyoyinza okuyita ekyo kubanga engeri gye nali omwana omuto yes naye kati saawa eno bwe ntula ng'omuntu omukulu n'ebintu kufa kuno kwendabye kuno nga nkuze that's when I recall that death. By then wagwa bw'otulina kirala kye walowoozaako oba kye walaba mu kuzirika okwo? The only thing I saw my mom. Yes. Nga yali yafa ddayo? Yanga yafa. Naye yayimirira wala nange. Like she didn't come up. Like teyajja jendi wati. So I think ensonga lwaki yajja batunoza ba I don't know, I can't tell you anything. But went when okukufa kwe kwasooka. Nagenda okudda engulu. Era waliwo n'omukyala bamuyita Hajjat weyo Mbaale. Yagamba tata lumu nali wa tata wano recently nga ndi mu senior 4 n'agamba tatange naye Yusuf kala kawalaka akasooka kali ka Fatuma singa tekafa singa tekasinga kwono nga mayi wafa because no one because I think that day when I felt like that they thought I'm dead like the other thing is going to come back until I came back so ye yali amanyi nakola ki nafa namugamba Fatuma mulamu lyerinnya lyange ekisa Fatuma mulamu yono namugamba Fatuma yatasobola kuwona Fatuma tasobola kuwona kati mukugwa bwotyo walaba mama nga gamba ati mama I remember like she stood nga bolabaawo yayimirirawo kati nenjagala nziruke like nga nerabanga adduka ndabika omwoyo gwali gukoze eki guvuddemu kati nenjagala ngende mu approaching mukwate ya stopping nagamba don't come nambuuza oyagala ki kyekibuuzo kye yambuuza ne mugamba njagala baganda bange. That's the only thing I said. So nga ntweka baganda bo anti twali twayawukana nga buli omu yakwatalirye bamanyi bwe bafa bono batwala ne batwala yeah so that's so when amugamba ekyo jalinga like ayagala ndowooza oba simanyi kyali agenda okukola awe nakoma SB4 so mukudde engulu nga wamaze essaawa wagwa saameka nagwa zalinga ssaawa 4 ngulu sanga 8 mukudde engulu kyekyaliwo like wadde otya mu bulamu okudda nakomawo like nga bwe nagamba nti okomawo n'owulira ekintu kye nawuliramu nawulira nga like I'm no longer the other sick person yeah nakomawo nenzira maye like oba odde engulu buli tosooka kujjukira wali what happened so nalaba abantu ngaye bangi nengamba what's going on nensirika nembatunuulira ne baŋŋamba are you okay like nengamba yes ndi fine naye kati ndowooza ne balina nensituka nentuula ate kudi wali teweetuuza nali seetuuza nasituka from nowhere nentuula from nowhere okitegera SB4 olugendo wakomawo ng'oli mu ddiiro nga ndi mu ddiiro yes nga ndi mu ddiiro naye nga abantu bangi my step mom was there abantu nga b'okukyalo era yeah that was number 1 so mukudde okwo abantu abo baali bangi olugendo by then mwali basiraamu tumanyi bulungi nti musiraamu abasiraamu abafa tebasuulawo waliwo enteekateeka yonna eraga nti baali bagenda eyo saa kugambako kwenzijukira ennyo okwenyinza okugambako kwe kuno okwokubiri okwente waliwo n'okwente ngesebo okay SB4 Media Tuggussa Enssonga tuli ne Rina
wa byewuunyo tubiso byewuunyo ow'enjawulo alina emboozi twetaaga giwa time okugiwuliriza obulungi n'okugiraba okugitegeera yakafa emirundi 4 nga bwadde engulu era nakati aliwo kisa kya Mukama tuyinza okuba wano noddamu naafa ogwokutaano nze sikyali okufa SB4 omukadde nja kunyumiza wali nekansooke nkubulire kino waliwo omukadde nonakugamba nti nagwa mu ttooyi naye nakagwa mu ttooyi emirundi ebiri nga nkyali ne jjajja wange kati guno gwasema jjajja n'ayita omukadde n'amugamba naye okimanyi nti omwana yakagwa emirundi 2 mu ttooyi omukadde zenkoma mu kyako kya nkoma ttooyi z'enkoma nga bw'ozimanyi ziba mpanvu bitya kasiteewo omukapush ebomoka we n'oyitamu wawuga otya okuvaayo mbadde njagala nkuleetera layini kuti naye omukadde yagamba jjajjange namugamba oyo omwana taliyo kufa ng'omukadde agamba jjajja wange oyo omwana teri n'agamba teri muntu awona ttooyi emirundi emeka 2 taliyo ate nga kituufu SB4 waliwo okugwayo waliwo bino betuseera n'oseera bwoti n'ososayo okugulu bwoti SB4 n'oyingira toyina ebomoka toyize enkomo ozimanyi tezibeera nti bazipanze kumukumu bakwata biti ne bakolaki era webomokera oyingirirayo ddala SB4 nagwa mu ttooyi n'engenda paka bina n'osigaza muto wabweru we wabweru kati n'okwatanga wano we bati wenekwata it is God wanga nawuliranga nga omanyi nga unakwata n'owulira nga olina kyewekutteko naye nga wantu wali flat kumbe ng'okutte kitole kati SB4 nze engeri gye nawuliranga mu ttooyi it is good naye n'omuntu akwagaza okufiira mu ttooyi SB4 aba muntu bakwagaliza bwakwagaliza kufa kubanga nze tosobola kuŋŋamba nti nze muntu nze nina kalungi kyaka kali awaka kabi ennyoko sitaani kayinza okunoonya kwa at extent tekisobola SB4 kufa tekusobola kunoonya emirundi n'obulamu bwo bwonna nga okufa kunoonya gwera omuntu ogwo. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga tukyagenda maaso n'emboozi ya Rina naye nnyongera okujjukiza bannaffe sokole kalango kano bo nawe nanga oli bweru oyinza okuba nga oli mu America oyinza okuba nga oli USA oba Canada wonna nga walagadde okujja mu Uganda okuwummulamu kujja okumuza ku birowoozo kana kalango kammwe kalango kano katono then tukomewo. Ononya apartments ez'omulembe oba abagenyi bomwe basobola okubeera nga bakirako abali ewaka. Eric Wilkins Apartments Enyanama ng'ovudde ku lw'entebe za apartments zokka ez'omulembe ziyoyoteddwa bulungi ate nga ntegeke bulungi n'ebibajje eby'omulembe. Oyagala kukola hanemuuno kutwalayo mwagalwa okusanyukirayo oba famire yo ate mwabagala okukolerayo retreats zammwe oba meetings ez'ekyama nga temutaataganyiziddwa mwanirizibwa. Leka tukubudeebude n'abagenyi bo mu ngeri eweesa ekitiibwa ate kuwummuza. Kyalira website yaffe www.ericwilkinsapartments.com oba tukubire ku ssimu +256 785 615 265 okumanya ebisingawo. Okay, beyune ojja kunkubira kasimu neebaze ate tekigana oba ng'ozzeeko wano e Uganda nga ofunye apartment yo pita nkukyayireko tunyumyemu mu kafo kaffaako kolabyawo mu compound akalungi atutuule tunyumye nsobola n'okuleetera Rina nakunyumiza emboozi eyo manya abantu batera okuwakana mu kuwakana aba yeetaaga okumiitinga omuntu oyo anyumiza emboozi era bangi bajja kutandika okunsaba enamba mba mu meeting mpa mu meeting agambye nti waliwo olw'ente ente eno tetumanyi ente wali olya nnyama yaayo like kyajja kitya ndekanganye ennyama yayo nti ate nentomera ngende mukutomera butomezi yantomera kati ente eno twagendako mu kyalo nga amanyi ebyokyalo like omulunzi n'agenda n'ente manye ente we zizaala zijja ne zikomawo ne ziyonsa obwana ate nga tekirina kubeera bwe kityo so twalina omukyala w'oyo omulunzi oba bate bamuyita omulunzi omulaalo kati mukyala w'omulaalo nga gwe baleke waka naffe
ne bamutulekera yalina otufumbira yalina okola ki kati ente eri nevaayo ejeyonse akayana omukyalo ono n'aŋŋamba genda ogikube ogigobe nejjukire nti ekitonde ekikazi kyonna wekizaala kitabwe so n'aŋŋamba genda nampa omugo n'aŋŋamba agikube muki mu mutwe mayembe kumbe ente tebagikuba muki mu mayembe SB4 ebeeraluka kati nkube ente yagamba okuba ate nga mayite bakubawo I don't know SB4 I don't know simanyi target naye gye yali ayinangayo omuntu oba it was a mistake as a human being I don't know I can't tell kati nenkuba ente SB4 nenkuba ente ngente yongera kulumba kati nga bwejja lwakayana ekavuddeko enda okula ente nnumba kati omukyala n'aŋŋamba suula omuggo okole ki odduke nange munange nasuula SB4 olwono nyambadde ki nyambadde sikaati ekoma muno eno sirinaayo ki lugoye sikaati ng'ekoma muno nga mpanvu tukira twali basiraamu naye lwakwanza eno nalimu olwo olw'ekirenzi kubanga nze nakula n'abalenzi nze muwala asooka ewaffe muzira ku balenzi nga tolinaayo nga siinaayo mu myaka ng'emekaawo I think I was around 14 nga tonasuna sina nalwawo nnyo nalwanyinza okusuna amabeere kati nsuula omuggo nziruke SB4 ente ya like nga bwe naakukola yanjira bweti nensetula mukunkola bweti yamba nenkuba emabega waayo I don't know how it did nenkuba like nenkuba teke nengwa mukugwa nagwa bwenti nenjiraba ngejja kati wenagirange nengamba mu mutwe mutima nenga kati eno wenjaba ejayinza okunya ko butene nkola ki nenfotola nenesika bwe mu bisubi na twali mu lugo lwente nenesika nenevunika mukwevunika yajja netukira kuki kati we yaje nesoka neninya mukuninya nevaako mukuvaako mbere ngaye yesika ngene neddamu nekola ki nesitula yansitula n'amayembe gaayo ngenswe nkasuka ngayo nkugambye kubanga ekukasuka nekukuba teki neddamu nejja kati ndowooza beringa egamba nti lutalo lweruguddewo time came nga I can't SB4 nga I can't do anything anymore like nga mpeddemu amaanyi neneebaka bwebasi nga neevunisi yalinya olwo yali emaze okukuba bino nendaba nga bwena comping ono I think it may end up ngoba ijjembe nelinfumita somewhere enebaka SB4 nenuma nenkovu za wana za manyo genti nekuluma nenuma enteruma ngasikiwiranga my dear enteruma eruma ngabo chiwulira bwe yanuma nengamba waye kanje kwate muki kwana jukaze byente mba nenje kwata nenje simbe njala muki kumbe nyongera kolaki kugitanula SB4 yanuma engalo nenzijjayo neninyirira kati mukuli abantu bali bajudde no nga bajudde olugo bayimiridde nole yangambye okusuula eki omuggo nga wali awo abantu ne bayimirira SB nga tewali muntu ayinza kugamba nti aveeyo ajja nyambi enteryeji nebalaba ngenda SB4 nga ntunuulidde abantu bwenti ninga teri ayinza kujja kuyingirako waliwo omukyala yali omu oyo omukyala no yalina n'ebigundi babiyita batya elephantiasis bagitatya mu Luganda ebyovu nemulaba ng'ajja bwe yajja n'abagamba nempira nga muwulira nengolo n'obulamu butandisa okukola ki ogenda omutima nga makale singa nfunayo omuntu omu ayinza okujja nansavinga from this omukyala ng'abagamba naye mmwe bantu mwe muli bantu ki mwabalaba omwana agenda mwe muli wano n'agamba biki n'ayingira kati mu kuyinga nesengenge yamusala ekyo nkijjuka nakiraba bulungi kati we yamusala bweti ndowooza bambi obulamu wange bukola ki SB4 nasooka katambi kasooka ne kaddayo omwanga wenakwata omwala wali olayiko tape n'ogikola boti nga kali bakayitanga batya mpozi n'ogizaayo kati bwekito bwekiri nasooka nenzizaayo from day one ojjukira happiness otandikira ku happiness sorrow everything you passed ngole mukufa yango ofa kubanga obulamu obulira bugenda
SB4 kuluna nali mukulu nga ntegeera okitegeera obulamu bwagenda mbuwulira naye I was happy because this woman entered okitegeera ekintu ekyo wenamulaba bwenti nasanyuka kumbe bambo bulamu kolaki bugenda SB4 katambi kajja nekakola kali nentandika okula my happiness olwo ndowooza oba smilinga nendaba my sorrows nendaba mama wange nakulu yafa nendaba biki buli kimu SB4 kyakomawo kati sagejirawa ojja mpaka kweno recent good act ndowooza a recent act bwejja oba omutima gwekanga oba gukola mwenakoma wakoma okutegeera awo saamanya banzijayo batya saamanya ki oba nazikira ngente bajinzije nako sisobola kulimba because nali sikyawulira pain by that time when atandika okulwindinga nali sikyategeera ne bantwala ente yantomera zali saawa nga 5:30 oba 6 ne bantwala ne bangolola mudiiro ng'ofudde nga nfudde ode mukugola oli obalaba si balaba of course nanze wengambira nti bangolola abantu banyumya kubanga olwedde nesanga ndi mudiiro wenti nga SB4 bataddemu na bino kuba basinga obungi baluga nti omuntu wofa omwoyo gukuvamu ne gubanga gulaba buli kimu ekigenda mu maaso that's not what happened to me me what I know is that akakatambe kena rewindinga that's the only thing kati bwenavamu kati ne bangolola ne bakola ki byonna byonna ne babikola ne bakubira taata wange taliiwo n'abagamba musime 5 mugamba omwana yafudde musime 5 kwanga abasiraamu tebasuza ki mulambo ekirungi nga katonda bw'omanyi SB4 nze nga nti we bakugamba nti nze kirinzi tali bamunyeera mukadde bwatu bwe yagamba munyeera yali kutta bwe bati bagamba n'ekyo kitegeeza nti teri kiyinza kunzita okujjako katonda ng'ayagadde era munyeera wakuttira siyodde kitegeera munnange nga basima ki 5 abantu we baali bayingidde dda abantu ndowooza batandise n'okutegeka buli kimu zaalinga ssaawa 12 kati mu madda owulira nga nalira nga wonalanga wonaawanuka wali ofunyeko ekintu oba ne weekanga n'owulira ng'omutima nga gulinga oguwanusa okuva waggulu. Have you ever got that thing? Never. No, obutwala mu kyesuubo. Olanga bakusindika. Olaba gwo mutima engeri gy'okukolamu ne guwa ne wegwera ogwa. Oba ne oba olinnye ennyonyi kwanga nakola ng'ogirinye. Olaba ennyonyi webya kwanga nze nditala nnyo kifuna ng'ennyonyi ekka. Abamu bakifuna ng'ennyonyi ekola ki? Naye nze ng'ekka omutima mpya nga gulinga. That's how you feel. Like ogenda okuwa your spirit. It comes ebe okonogena okubira nga like. Yeah? Yes. That's what I mean. Kati mukugira bwento. That one I remember ngenda mbigira nebikomawo olw'ensonga nti kati ngenda ntegeera. Like how it was. So like mukudda in the body. By this time when I came back to my body wasn't like mine. It was so heavy. Ngokomyewo. Yes. Ngomubiri guli heavy. Ne so kati ni abasamba bazika same kakuba tuga bayisanga 12. Aha, baba ino okuzika. Neta tayali tanatuka. Bayino kuminda paka wako. Ne ndio musiramu when it comes to kukuzika tebasuza mufu. Tebasuza mufu. So bayino kwenda tata. Atindikira bayite banankolako na mikolo jona jerina okolebwa ku bantu bimanyi be bakola bakutwala ne bakulongosa nawe bayite banakwanga bali bakazi tebasobola kola ki nga muzeyi takola ki. Ngataliwo. You see how God is wonderful. You understand? So kati mukoma wenti yendo owulira sisa. Kumbe ninachi hamba mu nyindo. Kati ne nesika nenga n'okuwulira kati netandiko naye okuwulira SB4 endulo obo ogiwulira wala kati nga wano wetuli endulo ogiwulira nga wonalaba ekabalagala ng'obwire nga gy'owulira naye nga kumbe kuli wano naye because I think your memories oba zibatetena oba spirit ebatenadda bulungi I don't know kwanga omwoyo mulala nnyo ku mubiri I think omubiri gwa tegunaba I think mwoyo gwe guba gukola saawe I don't know
I can't tell. Ninga ndulolinga ninga what's going on. Abantu babadde sinajjukira what happened. Ninga omubiri ate gukola ki? Pwira guzitowa sigwange. Kati kyemba nkola omulundi gumu kati bali bambise biga na masuba gola bakubika. Yeah. Kati ne kuba omulundi ki? Nga unagama sisa. SB4 abantu badduka. Bano bomu kudduka wabala abanga badduka. Kubanga nze nakuba bwenti. Nga womanyi ntala kuboko mawe amaso wadde nalesi ye nalinda abantu. Neyo batola abantu nga wenaga nti kati bwenti. Oba olaba nenga mulimu oluki olufufufu abantu badduka. Abantu bwedda mukaaba. Omuntu afudde. Omuntu wazengu kye kiba kikuddusa. Badduka misinde SB4. So umukokomawo wano abantu mukudduka wali otegeera. Yes. Kuzinalaba abantu nga badduka SB4. Okujjako yali mukadogo. Kati we badduka nenkwalinga onagama ingula kisikyasa ngindo wirange betwendeke munyindo nensokolamu ebintu byabwe nenkola ki. Nenga siyimuka kubanga omubiri gwali gukola ki guzitowa nga so kuyimuka. Nenga there when I was lying gwo moyo bambi gwo guli flexible guba ushitegeera. Omukadde nkati ngenda okugira nti okugira nti bulungi nti laba maso nga kuba koli omukadde ngumukadde ku kaalo okwo atwaite mu SB4 nga bagamba oyo omukadde ali abantu omukadde yasigalawo yekka nga yoyo bwe batugamba yali abantu yalinanga emyembe mingi ku kyalo katutti okugendayo ngagamba ali abantu nga bagamba n'ebintu esobola kugamba ku mpewo. Kati kwegamba laba wenkuba amaaso ku mukadde nga yeka yaliwo SB4 nze kenyini nze yezaake suuka akulye bulungi nenda kwali nga omanye eby'abaana naga kati sinajjukira no what happened. You understand? But I'm wondering what is this old woman doing in the house? Is she here to eat me? Kati mukudduka bato nalyoka kati mama is a stepmother. Kama muwangazi bambi. Najja nga abantu bafuluma yajjuka ajja kolaki kulaba mukuyingira olide nayi nezizaake essuuka ujjukira abantu bagenda nga azukuseemulamba okuzulemwe ate mama okujja okuyingira asanga nakoze ki nezizaako mukadde namugamba omwana no azukusa naye yezizaaka kati nawe mama nangamba nampita erinnya lyange ery'ekika mwe yali mpita. Okay, here I'm safe. Nenkuba kagwe nenkajjako neera. Mukazi nayomoka nankwata nangamba oli bulungi oli kine mama oboli mama step mother wange naye bambi yatukuza era mwebaza ku Rachel nti yebale nnyo kutukuza bambi she was there. So nansitula kubanga nze jjukira nali sisobola SB4 kuyikola ki kuyimuka on my own nga ndowooza oba omwoyo olwokubanga leja I don't know SB4 nalyoka nkwata nantuuza nemugamba maama kati olwo amatu gatandisa okukola ki okudda buli kati nempulira ndiko okulya nga kerere eri gye mbadde mpulira njiwulira ekola ki egendeza nga maama abantu babadde ki n'atulika n'akaaba nga mama kiki ngamba tewali kuma mukadde yamuganya okuŋŋamba nakamba tewali nanfulumya mukunfulumya SB4 abantu nga bongerako dduka bisi abantu mutuleke nga muko SB4 singa gwe wali ku bantu awo tewali dduse sisobola SB4 omuntu azengu lwaki mbanziruka sisobola. So bakufulumya kwa mukufulumya ano entewe yakutomerera tewamenya kamaguru tewafuna kusema. No okay kuno kuguru until today yeah like nafuna ba ne nande kulaze ndowooza
linegumba lyagwayo kulage olaba otalaba olaba nti lyagwayo kati zino muscles zezikuute just olaba ndisika nendisika kubanga lyagwayo linoma sometimes like mostly nga nkoze nnyo ebintu ebyamaanyi SB4 siina kuuzangu era omusajja oba onampasa ekyo oba okimanyi bulungi tolina musajja yazooza no like ebintu enaku zino byakyuka tolinakola bintu byamaanyi sina kola bintu byamaanyi SB4 nakati ngenze enterera nti ndaba munene musituloti kati nako n'okugulu like engeri gye yankuba ejjembe egumba lyagwayo lino egumba teryagwayo naye lituka ekiseera ne lyekwata ewasiba kulagawo SB4 lekana naye yo gundi zokaza wafuna ezo nafuna like nali negumba nakati wentambula ennyo like weneyokola mbugwe wokolera walking likwata nga sisobola kutambula nga I have to stand ligira I don't know SB4 nafuna ebintu bingi nnyo nafuna ebirwadde bingi nnyo so mukudda bwotengula abantu badduse ne bayimirira ng'eri bwoti ne bayimirira like aside mama nankwata yanteeka mu lujja wakati okunnaaza nebannaaza naye nga neewuunya what's going on naye nga jjukira n'okutambula sikola ki tata yali amaze okukomawo tanadda yali wala nga omanya ebintu ya Katonda munaaye nanaaza nga zino omusaayi gukulukuta nti wali ente we yakoze eki like omusaayi nga gwali gukulukuta bwe guti gwaddamu ne gukulukuta SB4 oba okitegeera buto kubanga nze bwe nazuukukira nali siinaaki musaayi naye nagenda okulaba nga omusaayi guzimu okulukuta maama nga ndaba era akaaba kati nga taŋŋamba kituufu kirabika ngeri gye bagamba omuntu waba yafunye that shock you don't remind that person, you don't tell that person what happened. Ndowooza nabo kye baali beewala. Kale wakitegeera otya? Ekyo nkitegedde guno omulundi omulala gwe ngenda okugamba era gwe nafuna such a thing nadde engulu era nga ndi mu ddwaliro. So byonna byapeningawo ng'omaze okudda engulu tebakugamba abantu bonna? Tebaŋŋamba. Wabula nalabanga abantu beri mama ndaba akaaba, no one is telling me what happened. So ono sense zigenza zijjukira bujjukizi ekitegeeza ng'omaze najjukira that day najjukira naye not that time najjukirirawa tumaze okunaaba amaze okukola kine bamugamba kati omwana omanyi muwe ebintu ebyokya kati baba bampa mama yampa ebyokya SB4 nanywe ebyo ebintu nesawulirako kintu kinjo kya mukama can you imagine bakuwadde ekintu ekyokya nga balaba kyokya abantu bomukyalo baveeko SB4 bayina nze kyovula basi mwe banansonyiwa n'ebintu by'abasawo bino sibibirivingiramu nnyo bana abazungu ate sigamba nti ngenda ku musawo nga balina eddagala lyaffe olaba abantu bampa kye bayita first aid eyakola bantu ba mu kyalo SB4 ne babga muwe byokya ne bampa byokya n'enywa kati mu kunywa nawulira ebintu ebiyika mulongo wonagamba ebintu nebiyiika ne bambuuza wali omusajja ali muzeyize nambuuza obuliro oti nemuga ebintu nga biri mu kunjiika kati mu kuyiikaawo ndowooza obwongo bwa bwasooka ne bukyala oba kyaba kitya kunge nagenda okulala like as if you're entering into another world you get sibayinza kikunyonyola biyiika ku ttaka mu mubiri nga wewe tebiyiika. I can't explain it to you and you understand till it happens to you. God forbid. So
nemugamba mpulira ebintu bikola ki kati mu kuyiika okwo nga biyiika munda mu nze awo ate nempera nga avaawo like obwongo bwavaawo I don't know bayita okuzirika bakaita simanyi naye kati mu kudda ng'embeera ng'akomawo mu normal senses nakomawo nzijukira buli kimu nga bwe kyabadde nentandika okukaaba nga nzijukidde what happened to me. So that's when I started okuwulira pain nga maze okujukira nga nkomyewo mu normal senses. Pain yali yente nekomawo nekoma nentonga ntandikwa okuba nga nkolaki nga mmanya nti kimwe ekitibwe kyambaddeko bwe kyambaddeko nentandika okukaaba nentandika okuwulira pain. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga emboozi eno tugenda gikola mu parts era mutukkirize pati yaffe esooka ekoma mu kitundu kyaffe ekyokubiri tujoba nga tubuulira nti bino byonna byaliwo nga tannaba kutuuka taata we yakomawo kiki ekyaddako yeba n'abantu abadduka ku kyalo bamudduka paka we yawona basigala bakyamudduka oba nebadda okubeera nga bakyala mu maka ago. Tunyumize pati endala we yagwa mu ttooyi omundi ogwasooka kalina bwe yabomoka n'empitamu nga ngenda kugwa kalina we nebomoka kuyingira nze alayikoli yali yanjagaza okufa katagetinga tonda nga doza ngagamba n'omwana bannaye ate anelijjako yenna aliyo esibe kantu kankayiseewo when you're fighting Rina you're fighting God. Fight me, fight my God. kalina yabomoka SB4 ekyaliwo nawali welo twatutuusiza that time I'll take you there. ngebomoka etya nayingira mu kinabiro nga bonagamba okuyingira nkola ebyenina okukola ngira SB4 I don't know how nayi wabomoka bubomoso nzola nti SB4 wenayingira nga bwenti noyimira bwoti nga we wabomoka yali nkadde kalina tewali bukadde bwamu ate kati mama newe badanda bagizimba byasigala ngekya baleeta abaguuni ne baddamu ne bazimba nosengukawo ne tuva wano bwetuli tewabomokanga wano bwetuli tewabomoka tonabomoka ate bansobola kati SB4 bwe namala okutegera amazima SB4 buli kimu nina anti wange mulokole naye yeyangamba nangamba Rina weesabire okufa kukunoonya akuliko ate si anti wange yekka buli wengenda mu church buli omu akingamba kubanga nze nagwe eddalu SB4 okitegera kugamba oli yagezaako buli kamu naye ndowooza nga yagala oba nfa okufa okwenkana kutya okitegera naye wenatandika okusaba SB4 nentegera amazima kyenaga nti abasiraamu banansonyiwa si mu bubi banange amadini amala galina ekintu kye batamanyi SB4 abalokole twesiime tweyagale twamanya amazima kubanga nze SB4 natandika okusaba nasibe nakumeka naku asatu nze nga sobola nze zaliazi siridde ate nga lwaki nasiba nga kuva ku makya paka 12 nze nina agamanya agasiba mpaka SB4 sibisobola ebyo byali bya Yesu n'abalala babisobola naye SB4 nalaba change munaku ezesatu ezo nafuna scripture yali mu Psalms 37 njagala ogisome SB4 ojja kumbulira there is everything into that scripture you can pray with it buli akuliko afuna agenda nange ngisome nga tumbamba pati yaffe eno pali ekitundu kyaffe ekisooka nga tukiwumbawumba osabirawa nsabira wa anti wange Christian Embassy alina church endeji. It's not all about church SB4. It's all about SB4 okulokoka nga wakyogedde mu kusooka mutima okulokoka kwa muntu ogwo olokana mutima gwo SB4 jukiro no musajja kankayisa ono kayisa ono asonyo ono musajja mukama time yatuka nga bamugambe emyaka ejiwedde kali n'okufa yagenda muki mu nsonda yali kongo nasabira mu nsonda mukama namukola ki namuwulira SB4 we talk to God direct with your heart ola ne water yatula verbally sirika ne yesaba SB4 katonda tuwulira
tewetaga genda mu church sigambe tebagenda it's not all about church especially okusabira mu church akechiwempe nakuwulira it's not all about church wa oshitegera okay tugenda banga tuwa appointment tukumabona kitu kyaffe ekyokubiri emboozi ekyali mpanvu nnyo gwe wenna ali eyo commentinga ogamenti next part obanga wadagadde emboozi eno tujongereyo kitu kyaffe ekyokubiri tukomentinge nga tugamba nti next part era nga twakikoze ku Charles SB4 Media Tuggussa Enssonga emboozi eno taking a time ojiwulize bulungi oba oli awo okubemu akafaananyi naawe gy'ovudde gy'oyiseemu biki by'oyiseemu oba oli awo kitiibwa okiddize Mukama oba okitegedde Womalu akoze ku kamera mumalo no musiramu akoze ku kamera nga bulijjo nze muzukulu wakabajja omugeye Sebunya SB4 Media Tuggussa Enssonga tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri Ononya apartments ez'omulembe oba abagenyi bomwe basobola okubeera nga bakirako abali ewaka Eric Wilkins Apartments Enyanama ng'ovudde ku lw'entebe za apartments zokka ez'omulembe ziyoyoteddwa bulungi ate nga ntegeke bulungi n'ebibajja eby'omulembe oyagala kukola hanemuuno kutwalayo mwagalwa okusanyukirayo oba famireyo ate mwabagala okukolerayo retreats zammwe oba meetings ez'ekyama nga temutaataganyiziddwa mwanirizibwa leka tukubudeebude n'abagenyi bo mu ngeri eweesa ekitiibwa ate kuwummuza kyalira website yaffe www.ericwilkinsapartments.com oba tukubire ku ssimu +256 785 615 265 okumanya ebisingawo. SB4 Media, Eyakaffa Tuggussa Enssonga.